simanyi oba buli leero obwonena banga omwana wange akomyewo. Omuyizi Asadduka Kooza ow'emyaka 15 yabula mu mwezi ogwokuna ng'ennaku z'omwezi 26 omwaka guno ku ssomero Liloyo Kindergarten erisangibwa mu tawuni kanso y'e Kinoni mu disitulikiti ey'e Lwengo. Omwana ono okubula yali mu kibiina kya 7. Mariam Nakku maama w'omwana ono agamba nti yafuna amawulire g'okubula kw'omwana we gwe yali yatwala mu kisulo okusoma. Omwana yali taamu esooka namuteekayo mu P6 n'asoma P6 n'agimalako bulungi n'agenda mu ekyomusanvu mu taamu esooka bwe baawummula nga 26 ogwokuna ne baŋŋamba omwana ababuzeeko. Nakku mu kaseera kano asobeddwa ekyokuzzaako oluvannyuma lw'okunoonya omwana buli wamusuubira nga taliiwo. Naye nnoonyezza omwana buli wempulira nti balinayo omwana gwe baalonze neŋŋendayo nennoonya omwana wange abuze. Nakku agamba nti yeekubira endulu ku poliisi ne bamutegeeza nga bwe batandise nabo okumuyiga wabula n'okutuusa kati tewali kyali kivuddeyo. Naawe mwana gwe bw'olabye amawulire gano ndeewaka nze maama wo ndi mweraliikirivu omutima gunnuma. Ndeewaka tewali buzibu toweeraliikirira nti wabula ku ssomero bayinza okukuba. Nakku yeegayiridde abantu abayinza okuba nga bamanyi ku mayitire ga mutabani we okumutwala ku poliisi emuli okumpi. Waba weeyamulonda mutuufu tomukozesa mwana oyo abeewaka beeraliikirivu. Mumuuze gye yava omuzze eri bakadde be. Tutuuseeko ku ssomero Liloyo Kindergarten e Lwengo era omutandisi waalyo Ibrahim Kayondo n'ategeeza ng'omwana ono bwe yabulira ku ssomero lyabwe wabula nga nabo tebamanyi gye yalaga. Twagenda okunoonya ku Lwomukaaga nga bali abalala kilaasi endala baawummudde ku Lwomukaaga okunoonya nga Asadu takola ki. Ono agamba nti baali balowooza nti yatoloka n'adda ewaabwe olw'okuba nti abayizi b'ekibiina ekyomusanvu baali baagaanibwa okudda ewaka mu luwummula olw'olusoma lwa ttaamu esooka. Ate nno nga tumwagala gye akubwe ebifaananyi kuba omusajja atukubye ebifaananyi ebya registration bw'agenda tadda oba okuddamu tukyajinga. Obudde obwo bwali bwanseenene twasulako mu bibanda nga tunoonya wano tugenda mu nnyendo tugenda luddawa. Ssentebe wa tawuni kanso y'e Kinoni Kizito Mbaaga agamba nti amasaba agameruse mu kitundu gabafuukidde ekizibu nga kiviiriddeko abaana bangi okubula. Ekizinga ky'Amaganda wali mu Njagala Kasaayi kyasangibwawo abaana nga babasaddaakibwa. Abaana bawuliddwa nti babuze era si mulundi gwe gusoose. N'ebyo ebyawo bye twawulira ebyava Eddegeya nti baali basaddaze bitalinako puruufu ebyo kati nenga allegations zibaddewo nnyingi nnyo nti abaana babula era ne basaddaakibwa. Tumaze okuweerezayo summons etwandiise ebibaluwa bye bakuntumye ku basomesa abasomesa abaana bano saako director w'essomero ono yennyini yajja ku poliisi saako ne baasikaali batubuulire omwana ow'ekisulo yakwata atya ekkubo n'abeera nga ava ku ssomero bwe batyo nga tebamanyi. Maama w'omwana akalambidde ayagala essomero limuwa omwana we nti kuba gwe yalikwasa ng'amuleese mu kisulo okusoma. Tusaba tutegeeze era nsaba bwenkanya essomero lisobole okunoonya omwana wange nfune omwana wange. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.